الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء. أسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال عز من قائل حكيما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده ولطفه أن ينجيني وإياكم من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. Atendereze Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Tumulajanira Allah subhanahu wa ta'ala asokusasira n'emirembe eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na bonna abamugoberera okutuuka lwe tunayimirira mu maaso ge. Abaluganda abalungi abakuŋŋaanye mu kifo kino, as'alu llaha jalla wa'ala an yaj'ala aljannata mathwana wa mathwakum. Tumusaba Allah afuule ejjana nga bwe buddo bwaffe ate nga bwe buddo bwammwe, okutuulako mu bifo ebifaanana nga bino kikulu era kya bbeeyi eri obulamu bwaffe n'eri eddiini yaffe. Tukubiriza abantu bonna okutereeza enniya zaabwe mu kubeerawo kwabwe mu bifo ebifaanana bino. Tubakubiriza abantu
okuteekayo ebirowoozo byabwe n'amatu gaabwe singa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne ahadith ez'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga zisomebwa, oba olyawo omutima gwo gunabbulukuka okuva mu ebyo bye gutambuliramu, oba olyawo ebitali bituufu, oba olyawo ebikontana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokweyigiriza kyaffe ekyolwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala twakitumye omutwe ogugamba nti ebizibu byo bitono nnyo eri Allah, ku ebyo Allah byakola. Ebizibu byo bitono nnyo eri Allah ku ebyo byakola. فإذا نظرت إلى مخلوقات الله عز وجل bw'otunuulira ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yakola, bw'otunuulira ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yakola, ojja kakasa nti ebizibu byo bitono nnyo Allah okubikumalira. Falimala lwaki nedda fahuwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard, lwaki nedda nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonda eggulu n'ensi. As'alukum billah, nsaba ntwala omukisa guno mbabuuzi, gwampuliriza n'andaba, ddala olaba ebizibu ebyo byolina bituuke n'okutambuza ogende mu ssabo osamire? Bituuke n'okusibisaamu irizi? Bituuse n'okuteekesa abalongo mu kitanda kyo? Okakasa nti ebyo ebizibu binene ebikututte mu makubo ago okusinga Allah okutonda eggulu n'ensi. Bw'abanga huwa rafi'u as-samawati wal ardi bighayri amadin tarawunaha, bw'abanga Allah yawanirira eggulu eryo lye mulaba nga toyinaawo mpagi gy'olaba, naye nga wallahi weeriri. Kikakasa okiteeke mu mutima gwo nti ebizibu byo bitono nnyo Allah bikumalira, wabula temuli. Oga nti olaba tubuuka biswa ng'oleeta nkulukuku, olaba omusajja ameketa amacupa toteekayo ndeku. Omusajja amekesa amacupa gonna agamazeewo ate ogamba nti eno endeku tasobola kugimeketa. Falillahi almathalu al'ala. Bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala ataddewo eggulu eryo n'aliteekawo nga teriyina mpagi, bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala akutonze n'akuteekawo, oyina amaaso, oyina ennyindo, ossa, airtime takuggwanga kaayogera. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bwe weetunuulira bw'oti tosobola kufumiitiriza, amagezi ne gajja n'okakasa nti mbutuufu eyantonda Allah subhanahu wa ta'ala, olaba yantonda fi ahsani sura, mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi, n'ampa amaaso n'akuwa enjala nga bw'ozitunuulira. Fala hawla wala quwwata illa billah. Yakuwa enjala zino zikula buli wiiki, bw'otunuulira olwalalo luno lukula buli wiiki, era bw'oluleka lusobola okukula ne lwewetamu, naye nga kemiko eyakola olwala luno
nga bwolaba olwala luno ye kemika eri ku linnyo lyo naye wali ofunyeeko ejjirita n'okendeeza ku mannyo go nti gakula nnyo. Luno olwala lukula n'olusala buli wiiki n'osala naye erinnyo tolikendeeza. Allah yalitonda n'agamba nti lino lirina kukoma wano terigenda ssukkawo. Ebyo Allah byakola binene nnyo okusinga okugaggawaza ggwe, okusinga okuwa emmotoka gy'otambuliramu, okusinga okutereeza omwami wo, okusinga okutereeza mukyalawo, okusinga okufuna ssente, okusinga okukola emirimu gyo Allah n'agiteekamu omukisa. Ebyo bye bitono. Okusinga okuwonya obulwadde obukuluma, ebyo byonna bitono. Allah byakola bye binene. Kyova olaba nti abikola tubitunuulire tusobole okumutegeera, tusobole okukakasa amaanyi ge, tusobole okukakasa obusobozi bwe, tumusabe Allah nga tetusabye kirala, tumusinze Allah nga tetumusinza na kirala, kubanga byakola binene, obubwo bwe butono. Fala hajata lana, tetuyinaawo bwetaavu okusinza ekitali Allah. Lwaki buli muwalimu ajja okusomesa asooka bajjukiza kwawula Allah? Kubanga Allah yagamba wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun. Oli tabalaba kunyuma mu tenti okujjako abasinga obungi babeera baki? Bashiriku. Ashiriku fi buyutina, shirika ali mayumba gaffe yeegiriisa. Byetumanyi ne byetutamanyi byonna bijjudde. Olw'okuba nti mu muli gwaffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe tukoppako eddiini eno yasomesa eno n'agisomesa emyaka 13 ng'asomesa nzikiriza. Ne kitwetaagisa ffe abawalimu nti buli akwata omuzindaalo nga tonnaba kugenda mu bya zaka simanyaani olina kusooka kujjukiza bantu nzikiriza zaabwe. Abakyala abandaba n'abampuliriza, raji'u aqidatakun, muno mwetereeze mu revisinge enzikiriza zammwe. Abantu abasinga okubeera mu bya shiriki ensangi zino be bakyala. Bingi bye babatomeza nga temumanyi, naddala nga muzadde abaana, naddala nga muzadde abalongo. Ozaala omwana ne bagamba musibeemu obuuzo obuddugavu. Bwe bakubuuza bwaki nti omwana akuta amabeere, bwe bakubuuza bwaki mbw'oyawula biyungo. Ndowooza wamuzaala tebyawukanye. Omwana azitowa muyise ekandawoya ya kitaawe, simanya mubuusa olujjuliro. Simanya omwana enkuba bwe mukubako tajja kumera mannyo. Wakalamu geregere kathiri, bigambo bingi nnyo bye mulina ng'ate abasinga mubikkiririzaamu, naye ng'ensibuko yaabyo byawukana n'enzikiriza. Tayib, mu mbeera y'emu kitukakatako nze naawe okubeera nga obwesige bwaffe obutaliimu yadde obukendeevu bwonna nga buli mu Allah waffe. Kitukakatako okuba nti obwesige bwaffe ku bizibu bye tuyitamu 100 ku kinne waakyo buli mu Allah. Fahuwa qadirun ala kulli shay. Allah waffe alina obusobozi okutumalira buli kyolowooza. Kisoboka tekisoboka, wakirabako tokirabangako.
era ngenda kubawa ebyokulabirako 5 kimu 2 3 4 5 ngenda kubawa ebyokulabirako bimeka 5 nzizeeyo omuzindaalo okukakasa nti Allah bw'abanga yakola bino 5 teriiyo kizibu kyolina n'ofukamira ku musaalo n'osaba Allah n'atakumalira oba n'atakuddamu. Bino biwulirize, bwe biba byaliwo Allah n'abikola ebibyo temuli. Kyekikugaana okuba nti ebibyo tebikolwako, ma tathiqu bi rabbika, tolina bwesige mwani Allah. Obwesige olinawo wabuteeka, obwesigeewo wabuteeka mu katangawuzi k'olimye era wosuubira nti wojja okujja ssente. Kakati Allah n'akulaga nti awo siwe buli, bonna ne bufa. Oluusi Allah n'abukuwa n'okungula, wallahi ne kabala ne kasimba bwe kati akatangawuziko ng'ensawo egula emitwalo 3. Lwaki? Kuba ebirowoozo bye wabissaawo. Ebiseera ebisinga obungi omwana gwe weesiga gw'oyagala ennyo gw'olinamu essuubi, mw'otadde obwesige bwo Allah gw'ajjawo. Lwaki? Ayagala akulage akukyuse tayimingi, naye era n'olema okukakasa nti wano si wossa obwesige. Essuubi toliteeka mu mwana wo, liteeke mu Allah. Essuubi toliteeka mu katangawuzi, lise mu Allah. Essuubi tolissa mu bizinensi gy'okoze, liteeke mu Allah. Ajja kuteekamu omukisa mu bizinensi, ekwate omuliro. Yani ebumbujje, ekule, ebuuminge. Magete omusajja oyo kiki aloga, naye nga wallahi siddogo. Wa innama tathiqu bi rabbika, weesigamira Allah wo, omwesiga omulinamu obwesiga 100 waakyo. Nabiyullahi Ibrahim alayhi salam, nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salam, yali muvubuka. Bannataarikhi batugamba yali myaka 15 oba emyaka 25. Egyo gyonna myaka gya kivubuka. Bw'otwala 15 bw'otwala 25 sinul ibada, myaka gya kukola ibada, myaka gya maanyi, myaka gya kusalawo mangu. Emyaka egy'ekivubuka giba myaka gya maanyi, myaka gya kusalawo mangu, myaka gya kukola ibada. Bw'oba togikoze mu buvubuka nga tosobodde kuyimirira kiro, onaayimirira okaddiye. Bw'oba tobaddeeko imaani kaali ng'oli muvubuka, kaali onaagifuna okaddiye. Kati Ibrahim alayhi salam mu myaka gyegyo yali ku kyalo, ng'ekyalo kyonna kyabbinkira mu shiriki, kyabbinkira mu kusinza amasanamu. Ibrahim n'atandika obbakolako ddaawo. N'abagati abange bye musinza tebiriyo, nga bino byayogera birimu ne kitaawe, nga kitaawe abajja amasanamu. N'atandika obbakolako ddaawa sirran wa alaniya, mu kyama ne mu lwatu. Kati abakoowoola, abasomesa, ababuulira baagaana okubitegeera. N'agamba ate nga ndi muvubuka mugaanye obitegeera. Then I will implement what I'm telling you. Mujja kubikakasa, mujja kubyagala lwa mpaka. Fadhalika yawm, olunaku lumu batambula ne bagenda mu mijaguzo gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atunyumiza mu surati Anbiya. Ne bagenda mu mikyakalo, bagenze mu yidi yaabwe, bagenze kujaganya. Ne baleka amasanamu gaabwe nga tegaliiko akuuma. Kakati bavuga nti Ibrahimu, gwe ssebo tojaganye, teweetabe naffe mu mijaguzo. N'abagamba nti inni saqim, olwaleero nafunyemu katempulika, kasujja kantawaanya, naye ng'alina mission.
gwe byolimba mission zo ziba zaaki. Kakati Ibrahim abagamba ndi mulwadde naye nga yabawoninze yakyogeddekokko n'akwata embazi n'agenda wali amasanamu n'agatematema yaleka weeri likabejja eddene n'akwata embazi n'agiteeka muki n'agiteeka mu bulago. Ibrahim alayhi salam bw'akola ekikolwa ekyo bano bagenda okukomawo mu mijagulo baddeyo mu bakatonda baabwe basinze bagenda okusanga bonna bagudde eddeeri babatemyetemye ne babuuza qaalu man faala hatha bialihatina binani yabikoze ku bakatonda baffe ani yakoze kino ku bakatonda baffe ne batandika okubuyaana amaziga ne gabayitamu ne beeziringula mu ttaka katonda afudde bakatonda babatemyetemye. Kati nno n'ayina ebigali mu kitanda bw'ate bw'abeera emmese ne zizaaliramu naye nga yabitya. Kakati bw'abitematema kyewava omwo yagamba nti abamuwulirako Iburahimu ng'ayogera qaalu sami'na fata twawulidde omuvubuka yadhkuruhum yuqaalu lahu Ibrahim twawulidde omuvubuka ng'ayogera ku bakatonda baffe bano naye omuvubuka oyo Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atunyumiza mu surat Anbiya yagamba nti qaalu sami'na fata yadhkuruhum yuqaalu lahu Ibrahim twawulidde omuvubuka Ibrahim ng'ayogera ku bakatonda baffe. Awo oda ne ziyita qaalu fa'tu bihi ala a'yuni nnas mugende mumuleete ng'abantu bonna bakyali wano mumuleete ng'abantu bonna weebali la'allahum yashhadun nabo bakirabeko nti akavubuka kano kaafuuka ekizibu gye tuli nabo bawa obujulizi nti eyatemya amasanamu gaffe ye Ibrahim. Era bamala omuleeta bamutuusa hadara emaze okutuula abantu bajjudde bamugamba qaalu a anta faalta hatha bialihatina ya Ibrahim gwe wakoze kino ddala ku bakatonda baffe n'obatematema bw'oti. Qaala bal faalahu kabiruhum hatha eyatemeteme bakatonda bammwe yoyo bwe mulaba omukulu ono alina n'embazzi mu bulago. Fasaluhum hati bakatonda bammwe fasaluhum sualu tahaddi kibuuzo kyakulemya. Fasaluhum bwe muba mumpakanyanga mulowooza byenjogera si bituufu mubabuuze in kaanu yantiquun bwe baba nga basobola okubaddamu. Sisuubira nti baali balinda ansa sisuubira nti baagifuna era awo banyiigirawo mu bufunze olaba gwe tusobola okubuuza ebitwogera bitwanukule. Tebasobola kufuna ansa wabula baayisa biragiro. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atunyumiza qaalu harriquuhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin bwe mba mwagala okuwona okutaasa bakatonda bammwe bano be batemyetemye obutaddamu kutemaatemwa nga tuzzeemu tubataddewo harriquuhu olwo muyina kumwokya. Ibrahim bayina kumwokya bamwewonye wakadhalika yaf'aluun wa hadhihi sunnatullah allati la tatabaddalu wala tatagayyaru ila an yaritha Allahu al-arda wa man 'alayha. Buli woovaayo n'olwanyisa enzikiriza enkyamu oteeka okulwanyisibwa waimma ottibwa waimma osibwa waimma ogobebwa mu nsi yo. Ebyo bwe biri bwe byali bwe biribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Nekitegeeza nti omusiraamu yenna ayinamu ekirowoozo nti agenda kusinza Allah we mu mirembe, tasibiddwa, tabonyaabonyezeddwa,
igwe nkuba amawulire ag'ennaku obusiraamu obuluddemu gira obufulumemu obuveemu omala budde. Asulu yaffe kubonyaabonyezebwa, asulu yaffe kuttibwa, asulu yaffe kusibibwa the moment kasitookola obusiraamu obutuufu. Obujulizi obuli awo tobala, ebyokulabirako ebiri awo tobala, si bwe budde bye twazze okwogera. Naye bw'oba owulira ng'oyagala bya mirembe, mashallah tabarakallah, teri akusiba, teri akwogerako, ab'ekyalo bakwagala, gwe genda mu nnyimba oyabye. Oli musiraamu? Okyayabya ennyimbe? Gwe yabya, bonna bajja kwagala. Oli musiraamu? Mikolo gya ndongo ogyetabako, ogibeerako, n'ogenda n'odonga, genda okuba endongo, gwe bajja kwagala. Nze kinjagaza haja oyo tasosola, tubeera nayo ku mikolo gyaffe egy'okusamira, egy'olumbe, gwe teri ayinza kukukwatako. Bw'oba oli musiraamu w'amawuledi, gwe ekizibu kyo kiri eki, era bajja kikuwa kya mmere. Bakuwa muceere n'olya n'obwegera, kiwedde. Oyinaawo birala. Bajja kuwa omuceere gwo bakuyite ku mawuledi olye, okute, odde waka, kubanga omululu guwonye. Ekizibu kyo mululu, ekizibu kyo kulya, ekizibu kyo piraawo. Kasita bakuwa piraawo nga bakuggyeko engalo. Naye kakati omusiraamu akolera ku busiraamu obutuufu, oba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwe yabukola, ekisooka tasoma mawuledi, tayabya nnyimbe, tasamira, onfuna tagenda mu dduwa z'amakumi-40 kikutula nsingo, onfuna kati ebyo byonna taliiwo. Bw'onamuwa omuceere ojja kumuwala mmande nga yasiibye agayaze nasiibye inniiswayo, onfuna bulungi. Ojja omuteegere mu gw'olumbe, togenda mulabayo, atajja kumaliza akozeko ne ddawa nti ebyo mukola tebiriiyo. Kati omusiraamu bw'ati oyina kumwokyanga bwe baayokya Ibrahimu omuwone. Kati yenna atasoma buruda, atagenda mu dduwa za kikutula nsingo, atayabya nnyimbe, oli mutabuliigi, oli musalafu, gwe komera otambula nalyo, saawa yonna oli wakusibwa oba okuttibwa. Ekitono ennyo ky'ogenda okufuna, ab'okukyalo bagenda bate bakwagala, ekyo kyekitono. Akasajja ako kantama, lwaki katabuliigi? Lwaki tekajja mu mikolo gyaffe? Lwaki tekalya mmere? Tekabya nnyimbe? Kantame n'okalaba obulevu n'obupale. Wallahi okuviira ddala ku kitaawo n'ennyoka akeera enkya n'akuzaala. Abazadde bangi nga bayomba, gw'omanyi n'ebidiini by'ebipya mugenda munonooza eyo e Kampala, olwo ogenze mu kyalo, pozi tojja mu byaffe eno n'omusanga ng'anyiize ng'ayomba, afa obusungu, naye ng'abufiira ku mwana we gwe yazaala. Naye nga lwaki? Kubanga omwana asazeewo okukola ekyo ekituufu. Buli woosalawo okola ekituufu, opulakitisinga obusiraamu obutuufu, omaliriza ku bino Ibrahimu bye yalimu. Eyo ye sunna. Ayagala okugidduka, gwe ebyeddiini biveeko, oba genda mu buruda oba mawuledi olye. Genda eyo olye omuceere gwo, waliwo obuzibu. Bwe wali olabyeeyo, waliwo twayogera ekigambo kino, n'agamba kati mwagala naffe batusibe. Wali olabyeeyo omuli w'omuceere owa buruda, omusomi w'edduwa, omwabi w'ennyimbe, gwe basiba olw'obusiraamu? Wali omulabyeeyo ku kyalo kyammwe? Ye mu basiraamu abakwatibwa oba abasibibwa, wali olabyeeyo nga bakutte mu kolokota birevu? Wali omulabyeeyo?
ekyo kikuwaaki naye egyo gyonna mivumba teriyo kipya alowooza nti afiira ku buliri bwe nga tafunye ebyo gwe bino biveemu don't even disturb yourself kubanga bino bye tusoma bya myaka emeka omuntu okumwogera ku katonda we omuga nti munnange ebyosinza masanamu n'osalawo oyo ky'omwana wa munno abaana kya Iburahimu mwalimu basenga be mwalimu bakitaawe mwalimu abako n'abooluganda mwalimu nga naawe mu famire yo weekuliisa akakanja naye gumanywera kyoliko ge mazima teriiyo lwakuba ebiseera ebisinga obudde bututwala wallahi la qara'tu mu taarikh omuntu yenna ayagala okunywerera mu ddiini ye asome ebyafaayo soma ebyafaayo by'obusiraamu bino okuva ku nabbi eyakulembera okutuuka ku yasembayo okuva ku baatusooka abalongoofu n'okutuuka essaawa ya leero togenda kusangawo musiraamu yenna wallahi nga yavaayo n'alangirira amazima n'agabeerako n'ageekwatako okujjako wallahi yayita mu kaseera ak'okusoomozebwa ba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yafiira mu kkomera gwe bagambe nti yali mubi nnyo yabeeranga mu kkomera n'awandiika ebitabo abajjanga okumulambula bajja mu mayiti ye ne batandika koppololako bitabo olwaleero bye tusoma omunabbida omusuufi omushiya tayagala kuwuliza ku kigambo kibayita Sheikh Islam Ibn Taymiyyah twalinga emisiri walinga ebitabo bye babikwata ne babyokya nga nokigula oluusi kireeta okireeta Uganda kinga wano e Dubai twavanga e Saudi Arabia n'ebitabo oluusi mufunyemu transit e Dubai nga tebabakkiriza kuyingiza bitabo bya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ebireke wali ebyo leki kubanga bikoona ku kituufu byogera mazima yawalanibwa mu bulamu bwe n'asibwa n'afiira mu kkomera n'abaliwo olwaleero abayinamu enkola ey'ekishayitaani nabo bawalana n'ebitabo bye naye wallahi gye bakoma omuwalana Allah gy'akoma okusitula kadero ekitiibwa kye ne manzira ye oba busiraamu ama taqra'una sirata nabiyikum temusoma byafaayo bya nabbi wammwe butya bwe yali olwavaayo n'alangirira ki ekyaddako bani abamugoba baali bantu bawala kitaawo yasooka ne maamawo naye ekikulu ekikwetaagisaamu kiki kunyweranga Ibrahimu alayhi salaam bwe yanywera amagezi bagaleeta qalu harriquhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin Ibrahimu mukwate muwokye ekyalo kyonna kikuŋŋaanye kyagala okweyoleraku baali baagala okulaba ku muvubuka eyatemeeteme bakatonda baabwe Ibrahimu alayhi salaam bwe bamuteekawo ne bamugamba baleese ekiteeso ekyokumwokya ekyalo kyonna ne kikkiriza nti ono alina kwokyebwa ne bakuŋŋaanya enku ow'ebipiira ow'amafuta owaki ekyalo kyonna enku ze kyakuŋŋaanya ne bakuma omuliro bannataarikhi bagamba bamala okukuma omuliro bakwata Ibrahimu bamusiba enjegere nga mu bonna tewaliiwo asobola kusemberera muliro gwe bakumye nga baguli distance gye balengerera ayafeyo ne bagamba nti wakanati nnaaru taskutu ttayra allati tatiiru min fawqiha buli kinyonyi ekyayitanga waggulu w'omuliro ng'olw'omuliro obungi bwagwo ng'ekinyonyi kisikibwa nga kigwa mu muliro nga kijja lwa muliro omuyitirivu ne bakwata Ibrahimu ne bamusiba okwatanga empulu nga boolaba bwe twasibanga amayinja mu byayi n'okanyoga babita batya envuumuulo bazomba naye zomba kati envuumuulo ne bamukwata ne bawuuba ne bamukwata ne bamusuula mu muliro faqala hasbiya Allahu wa ni'mal wakiil Ibrahimu alayhi salaam
n'agamba nti hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Ne bw'obanga oyina ebizibu ebyenkana bitya, qul hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Njagala olowoozeemu ku muliro gwe bamusuddemu Ibrahimu. Bano abaliwo tebasobola kubeera nti bagusemberera. Obunyonyi obuva waggulu bwe bugwamu, obuyita waggulu bugwamu ne bujja, ne kitegeeza nti omuliro gwokyera ddala. Omuliro ogwo gwali gwokyera ddala. Faqala hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Abebyafaayo bagamba nti Jibril alayhi salamu yajja eri Ibrahimu alayhi salamu, awo nga bagenda omumusuula mu muliro. Ne mugamba nti Ibrahim, lagira kyoyagala, bano temuli. Oyagala ki ku ssaawa zino? N'amugamba nti bwe kibanga nkijjamu ggwe Jibril, sikuyinaamu bwetaavu. Bwe kibanga Jibril igwe gwoyagala okunnyamba ku kino, siina bwetaavu. Fakhudhu alqaida min hina, wano funawo ekyokuyiga. Jibril yalina obusobozi obujjawo bano. Ekyokubiri, nkakasa nti yagenda okujja nga amaze okufuna order, kubanga tasobola kuseetula kigere kujja kukola biri bweru w'amateeka. Amugamba nti umur, lagira tukole. N'amugamba mina anta gwe Jibril la owetaavu sibulina. Igwe akatangawuuzi k'otaddeko ebirowoozo ng'olowooza nti mwe mugenda okuva obugagga bwo. Otunulire ne Jibril ono Ibrahimu gwagobye. Faqala hasbiya Allah, obuyambi bwange, okutaasibwa kwange ku muliro guno nkwagala kuva wa Allah, si wo Jibril. Kati gwe akatangawuuzi oba akaduukaako okateeke ku mizaani ne Jibril k'otaddeko ebirowoozo. Fama qala hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Ibrahimu olwayogera ekigambo ekyo nti hasbiya Allahu wa ni'mal wakil, fajaa al-amru min al-jalil. Allah nasse ekiragiro nga bw'agamba nti qulna ya naaru kuni bardan wa salama. Oda nejja from above, kubanga Allah kiyali ayagala mu Ibrahimu kwali kumanya ani ayinza okumutaasa mu kino. Naawe Allah kyakwagalamu ayagala kumanya ani gw'olowooza ayinza okujja mu bwavu, ani gw'olowooza ayinza okukusaasira omwami wo n'akuyisa bulungi. Kugenda kuloopa, kumusa ku social media, kumuvuma. Ffenna nze nammwe tuddeyo tumanye ani amala ebizibu byaffe. Ekyo Allah kyakwagalamu. Talinaawo kyakwetaaza kirala yakuwe. Wana Ibrahimu yakola nnyo, yamanya wa waayina kudda. Qala hasbiya Allah wa ni'mal wakil, fajaa al-amru min al-jalil. Ekiragiro kyajja okuva waggulu. Qulna ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oda period. Muliro gwebeera munyogovu, wallahi ne gunyogoga nga tannagugwamu. Wa salama, beera wa mirembe eri abagukumye, la wallah. Eri ebinyonyi ebiyita waggulu, la wallah. Ala Ibrahim peke yake. Beera wa mirembe, beera munyogovu eri Ibrahimu yekka. N'abagukuma olwaguyingiranga bwe bati, olwagusemberanga nga ebbugum nga baddayo. Obunyonyi obuyita waggulu nga bugwamu, kubanga Allah teyabuteekerako order. Omuntu ogwo fakana Ibrahimu alayhi salamu yamshi ala aljamal. Ibrahimu yatambuliranga ku manda. Omuliro gwokya, buli akayitawo kajja, enku ziggwawo, Ibrahimu ng'ali mu muliro. Fakana yaqul, Ibrahimu yagamba nga sirinaawo bulamu bwe nabeeramu mu nsi bwasinga kumpoomera na bulungi na mirembe ng'obulamu bwe namala muliraawo.
wano ebiseera ebisinga tubuuza ekibuuzo, mwenna we muli balamu, mutegeera, mufumiitiriza. Omuliro guno gufuula ogunyogoga eri Ibulahimu yekka kyekinene, kyekitono ku bizibu byo. Otuuka ogenda osamire ng'embeera bwekususseeko nga bw'olina okwenoonya nti Allah tasobola kikumalira. We yafuulira omuliro guno gunyogoge, obwongo bwo bukugamba nti olina genda osamire, Allah tasobola kukumalira bizibu byo. Ogende ewasseeko omusomi w'edduwa agenda akusabira edduwa, ye Allah tasobola. Afudde omuliro guno ogunyogoga. Eyo example namba etya? Buli wofunanga ebizibu nebikuyitirirako, kakasa nti ekyo ekizibu kyo kitono okusinga okufuula omuliro guno ogunyogoga. Wabula Allah akwagalamu ki okumalira? Akwagalamu ki? La taltafiti yaminan wala shimal. Totunula ku kkono, totunula ku ddyo, totunulira kitaawo, totunulira nnyoko, totunulira mukwano gwo, totunulira bizinesi yo, tunulira Allah. Allah wange bizinesi yange njitaddewo eno, essuubi lyange lindimu, gwe teekamu omukisa. Ateekemu. Allah wange ensimbi ebijanjaalo bino, nkusaba obiteekemu omukisa, gwe tambula gendewo. Ekikulu si kukola nnyo, omutima gwo guli ki ku Allah. Falidhalika abooluganda bajama, tuddeyo ekyo tukirongoose. Ebizibu by'abasiraamu mu Uganda bye muyitamu n'okusoomoozebwa era obusiraamu ma tathiquuna birabbikum, tewaliwo kwesigamira Allah. Ate olaba mufuna bizibu ne mugaa tusaba gavumenti etuyambe. Gavumenti ekuyambe kati Allah ng'akulaga nga tekuyamba. Teriyo kinene ku Allah. Allah akola binene. Ebizibu byange n'ebizibu byo bitono. Bw'aba akola ebinene, ebibyo ebitono mimbabi awula. Bw'oba omeketa amacupa endeku teyinza kukulema. Bw'oba obuuka ebiswa enkulukuku teyinza kukola etya kulema. Ekizampa emu ya Ibrahim, ekizampa ey'okubiri ya nabbi wa Allah ayitibwa Musa alayhi salam. Nabiyullahi Musa alayhi salam, ekyafaayo ekyo kiwanvu. Wa innama uridu minha nubdha, njagalamu katono nnyo akakwatagana n'ekyo kye twagala mufune. Musa alayhi salam yali nabbi wa Allah, yazaalibwa mu kaseera ak'okusoomoozebwa, nga buli mwana azaalibwa attibwa. Ekyo Firawuna yasalawo n'agamba nti buli mwana yenna azaalibwa mu mwaka bwe guti attibwe kasita abeera mulenzi. Lwaki? Kubanga naloose ng'omwana agenda okunzija mu bufuzi bwange, obukulembeze bwange, obwakabaka bwange, agenda kubeera mwana mulenzi. Kati buli mulenzi azaalibwa nga kabaka ndagidde attibwe. Nekikolebwa. Fawulida Haruna yazaalibwa mu mwaka nga si gwa kutta. Omwaka ogwaddako maama wa Musa alayhi salam n'azaala Musa alayhi salam mu mwaka ogw'okuttibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ensi yonna ne bweneegatta ku kubeera nti bakusalira enkwe, tezigenda kukukwatako Allah bw'oba omwesigamira. Ekyalo kyonna ne bwe kinaakukyawa, ojja kubeerawo, onywe, olye, weebake, ogaggawale, abaana ozaale, basome, ate babaagalirwa mpaka. Bane muve ku Allah. Teriyo kyalemererwa mu mutegeere. Mutegeere obuzito bwe, mutegeere amaanyi ge wegali. Wallahi temujja kusamira. Abantu kibatwala mu masabo tebamanyi Allah.
abadde kibatwala nga agenda anyumya ku mizigo nga bwe yasuze enjala nga bwafa nga bwalina ebizibu tamanyi Allah. Tuula mu nsonda yo weesigame n'ekisenge ogyeyo amakulu go gamba nti ennaku entuusiza ku kisenge. Gwe tuula mu kisenge kyo weesigame n'ekisenge oyadde Allah wange nga bwe ntuuse ku kisenge kino n'ennaku wentuusizza. Naye nkakasa gy'oli ate ondaba ate bane mukimanyi kino njagala mukimanyi ate kibabeeremu. Wallahi Allah talina nsobi gy'akola okufuula omwavu. Ate kimanyi akwagala nnyo n'okusinga bw'olowooza. Ne kino kyongereko olw'okusaasira kwa Allah kyova olaba oli mu mbeera eyo gy'olimu. Kusaasira kwa Allah walibadde bubi nnyo. In fact okubeerawo okwo ng'oli mulamu walibadde wafadde olw'embeera ze embi n'empisa ze embi n'obutamanya Allah n'amazambi go n'obubiibu. N'akuwa obwavu n'agaaka mmulekewo kati gw'okompuleyininga. Kati kino kikwate falawula rahmatillah singa si kusaasira kwa Allah lakunta fi aswa'i halin walibadde mu mbeera mbi nnyo. Naye olw'okusaasira kwa Allah oli mu mbeera eyo buli mwana gw'ozaala yafa kubanga Allah akusaasira yalibadde atwala ggwe. Akaleka mujjeko buno obukyali obuto anti muddu wange munnange kikwate mutwe laula rahmatillah singa si kusaasira kwa Allah lakunta fi aswa'i halin walibadde mu mbeera mbi nnyo esinga eyo gy'olimu. Naye olw'okuba Allah akusaasira kyova olaba oli mwavu. Olw'okuba Allah akusaasira kyova olaba gw'ozaala yafa. Olw'okuba Allah akusaasira kyova olaba ovuze eggaali mpaka lw'okaddiwa nga toguze wadde ppiki. Kusaasira kwa Allah tewalituusaawo. Nekitegeeza ati wooliwo oba weebaliza Allah oliwo lwakusaasira kwa Allah naye walibadde bubi. Ku mazambi gaffe ge tukola katwekubireko ebyokulabirako. Ku mazambi gaffe ge tukola wallahi tetwalibadde wano. Ku bubi bwaffe eri Allah tetwalibadde wano. Gwe weerivayizinga olabe. Ate ne kino nakyo mukimanye bangi tuli mu nsi muno n'ebizibu bye tulina nga tusasula amabanja g'abajjajjaffe ge baali. Kitaawo yanywa omusaayi ne jjajjaawo yanywa omusaayi gw'abantu kati gweyagala beera bulungi. Kitaawo amazambi ge yakola ne jjajjaawo amazambi ge baakola olina okugasasulira lwa mpaka paka ne ganaggwayo. Abalijja abaana bo oba abazzukulu bo balyeyagala gw'okyali mu kusasula mabanja. Abantu abamu nga bwe mwewaana alhamdulillah mashallah tabarakallah ife omusaayi gwaffe gwa mmotoka fe omwana wa myaka 10 aba avuga emmotoka kirungi musaayi gusikaŋŋana anti fe alhamdulillah ife tuli basomese waffe omusaayi gwa busomesa nga bwe muli basomesa nga ssente bwe zibakeera waliyo n'amazambi agabakeera nga musikira masikire olw'ebyonoono ebyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaaba tumwesigamidde Musa alayhi salaamu azaalibwa maama wa Musa afuna olubuto. Buli mukyala afuna olubuto ne luvaayo nga bamukwata nga bamutwala. Amala kuzaala bw'azaala omulenzi nga bamutta, bw'azaala omuwala nga bamuta nga ajjayonsa omwana we. Allah n'abalagako nti nze Allah innani ana Allah nze Allah. Olubuto lwa maama wa Musa terwasukkako wadde sentimita lwalinga bwe luli nga teryasobola mulaba n'amanya nti ali lubuto. Buli yamulabanga nga tasobola tegeera nti alina olubuto lwa Musa. Awo Allah n'amuyisaawo olu ne luyitawo. Bwe lumala okuyitawo azaala Musa alayhi salaam
atandika okunakuwala agamba ngenda kuteekawo omwana ono ngenda mmukulizaawa kale nfunye omukisa tebantegedde nti ndi lubuto naye n'okuzaala n'ayonsa omwana we nga bwe yeekweka olw'okusaasira kwa maama eri omwana we alumirira omwana we. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza agamba nti wa auhaina ila ummika ma yuha. Gwe Musa jukira akaseera kali bwe twagamba maama wo ne tumuwa obubaka bwe twamuwa ne tumuwa message yaffe gye twamuwa. Yali message ki gye bamuwa Allah gye yali ayogerako? Allah agamba nti aniqidhi fihi fi tabuti. Twamuwa message mu aya endala yaga nti fa idha khifti alayhi. Amala okulaba maama wa Musa nga yeeralikira atidde n'amuga nti fa idha khifti alayhi. Bw'obanga omwana wo omutidde owulira tolina wa kumuyonseza owulira weeralikirira wulira Allah kye yamuwa yamuga nti faqidhi fihi fil yammi. Kwata omusuule mu nnyanja mweno aya yagamba nti aniqidhi fihi fi tabuti. Mukwata omuteeke mu sanduuke mu bebiso bwe nga bwe mwabukazaako bebiso. Musanduuke n'alowooza nti message ekomye tennakoma. Allah n'amugamba nti waqidhi fihi fil yammi. Bw'omala biikako essanduuke suula ku mazzi. N'asuula mu liiva Nile omukazi wattu. Oyinza ogamba nti abeerenga ku mazzi kale abeere okwo. Allah yagamba faliyulqihi lyammu bisahili. Nekino kitegeere bw'oba omusudde ku mazzi faliyulqihi lyammu bisahili. Amazzi gagenda kumutwala gamutwala wa si wajjajjaawe tegagenda mukweka yakulireeyo nedda. Allah agamba subhanahu wa ta'ala ya'khudhuhu aduwwun li. Abalabe be bagenda omufuna wa aduwwun lahu n'abalabe ba Musa. Nekitegeeza ki bennyini abaagala okumutta be bagenda okukola ate okumufuna naye teweeraliikirira. Allah yamuwa ebisuubizo yamugamba nti la takhafi tonakuwala totya la takhafi totya wala tahzani tonakuwala kubanga oyinza obutatya n'oguma n'osuulayo ennaku n'ekulya. Yamugamba la takhafi totya wala tahzani tonakuwala inna radduhu ilayki. Omwana ono tugenda kumukuddiza ate si kumuddiza kyokka tukome ku ekyo wajailuhu min almursalin. Tugenda kumuzza nga nabbi. Inna radduhu ilayki. Omwana tugenda kumuzza. Question esigala weegamba tumuzza ddi? Ani amanyi? wajailuhu min almursalin. Tugenda kumuzza nga muki nga mubaka. Maama wa Musa Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba fatuhu fil yammi. Maama wa Musa teyasuula Musa mu nnyanja illa wa hiya wathiqatun billah. Okujjako yalina obwesige mu Allah. Teyamusuula mazzi mujarrad likusuula nenge nfunye ekirowoozo baŋŋambye musuule mazzi illa wa hiya wathiqatun billah. Yamusuulayo ng'akaka ng'alina obwesige mu Allah we ndi Allah tasobola mulyaza amaanya. Allah tasobola muyiwayo. Naawe bw'oli kanat wathiqatun billah. Yalina obwesige mu Allah we. Naye ng'omuntu natakhidhu al-asbab. Tubaako ensonga ze tuteekawo. Omuntu okusiba edduuka lyo n'oteekako kufulu tekitegeeza nti tolina bwesige mu Allah. Nekitegeeza ki
tobanga bazikiri kalenge wabaawo wane ekyo mukiyige wabaawo muzikiri kalenge kino akiyige omuzikiri kalenge yagamba ati edduka nemwotalisiba tolina yaqiini tewesigamira Allah wesigamira Allah gwe tambula bajja kulibba ate balibba toyombe neddiini ogiveemu naye omuntu yasoma obusiraamu n'abutegeera asiba edduuka lye n'ateekako kufuru onfuna bulungi wayathiqu birabbihi neyesigamira Allah we era kyova olaba alisiba n'asomerako ne basimala bisimillah Allah wange nzigaddewo naye bino ebya kufuru temuli essubi lyange eddene lindi ku basimala gye nsomeddeko bisimillah n'atambula n'agenda teyeraliikira gamba nti nasomeddeko bisimillah kyova olaba Abu Darda radiyallahu anhu sahabiyul jalil yajja omusajja n'amugamba nti Abu Darda ennyumba ye ekutta omuliro n'amugamba nti ekutta omuliro ku ddiru ki ennyumba eyange ekyo tekisoboka ennyumba eyange tesobola kubanga yakutta omuliro kubanga kana yathiqu birabbi n'amugamba nti nkugambye yeeyo yennyini n'agamba nti naye weetegereze oli abantu abalina thiqa era agenda okuddayo nga yanneeyiba yange tesobola osobola okulookinga emmotoka n'ogaba bisimillah n'olookinga kati ne bajja ne bagamba nti owaayo kimanyi nti emmotoka yo bagibbye n'obagamba nti eyange tekisoboka gye nasomeddeko bisimillah nti bagibbye ddayo weetegereze era ogenda okuddayo nga batutte yanneeyibawo eyo ye thiqa liannaka tathiqu birabbika kati maama wa Musa wadde nti olwakubadde Allah yamugamba nti la takhaafi wala tahzani inna radduhu ilayki wajahiluhu min almursalin ekyo tekyamumalira agamba mu nnyina wa Musa ukhta Firauna ukhta Musa yamugamba nti qalat qussihi genda omugoberere goberere sanduuka eyo genda ng'otambulira yagenda mwannyina atambulira ku lubalama lw'ennyanja nga bwagenda agoberera erazeewa esikatidde mu bisubi evuddewo n'agendera ku sanduuka empaka lwe yatuuka liva Nayiro bwe yali etambula ng'eyita ku lubiri lwa Firawuna era bagenda okulaba essanduuka ezze jjukira nti mu ssanduuka ezo baateekangako oluusi ebyamaguzi nga babiteekamu ne babisindika kati bwe yatuukanga oli n'akwata n'ajjamu ebyamaguzi kati bwe baagiraba ne bagisitula mpaka mu lubiri lwa kabaka bwe bagituusa mu lubiri lwa kabaka Senkagale ayagala akanywa musaayi yali atambuddemu baasangawo mukyala namuga ati bino nakyala bino bijjidde ku mazzi naye ndowooza birabika birabo bya mukama waffe n'abagamba nti kale musumulule bwe bamala okusumulula bagenda okusanga nga mulimu mwana mulenzi yalungiwa yakula n'awola obulungi nga buli amutunulako Allah kyeyagamba nti wa alqaitu alaika mahabbata minni walitusna ala aini Allah ekyo yakiwa Musa nga buli amutunulako bw'ati ng'oteeka kumwagala oyagala toyagala naye saaba gye mu Firawuna era olwamutunulako ye teyamwagala olw'obujeemu bwe yalina akomawo asanga omwana omulenzi alabika obulungi banoonya ani agenda okumuyonsa tukoze tutya Farawo n'agamba nti mbala bbiri nga mukasi mukyala we n'amugamba baby sweetheart nambi akaana kalengere kalabika bulungi ekyana kirungi ate tetunafunayo mwana asa ayanfaana omwana ono ajja tutuyamba mu bingi au natakhidhahu walada oba tumuzaale naye olw'okuba abakyala Allah yabawa fuse yabawa switch ezo zemunyiga ne tugonda ne tubanga eryenvu era bw'obanga omwami wo tolina switch eyo gwe kitegeeza olimu olusajjasajja naye omukyala yenna abeera ne switch gyanyiga bw'ati omwami n'atandika okusokolayo ssente
mbadde nsaba mukwano ngendeko ewaka tombulya tolina gyolaga nkyala nga asirika nga alinda wananyigira switch kati switch ng'agikwatako bwaki ng'aginyiga bwati ng'amugaa nti bebi njagala kugendako waka n'amubuuza ogenda ddi kikwetaagisa ssente mmeka emmotoka ekutwale ate bonaaba okomawo nkubira nja kukunona kubanga anyize switch ng'ojjaku switch oba kabaka oba ani kati ne kabaka omukyala yanyiga switch n'amugaa nti bebi ono omwana si order asa ayanfaana kigambo kinono nnyo asa ayanfaana switi omwana munayinza okutuyamba au natakhidhahu walada bebi mune mukwano sweetheart tumufuule omwana tumuzaale yatambula mpola mpola neyebulungula n'abanga atawulidde enkomerero Musa alayhi salam n'akulira mu maka omwo naye nga tannakula banoonya omuntu ayinza okuyonsa omwana oyo n'abula kakati baba bali awo basombye buli ayinza okuyonsa okuva mu nsi yonna abuze kubanga balina obwakabaka balina ssente balina buli kimu kye baagala kiba kakati bamaze essuubi ligenze libaggwamu manyina wa Musa alayhi salam ajja atambula ajja asotya ayingira olwatuuka bwati bannatareekhe bagamba nti talakafatuhu omwana olwawulira akasuka amanyina n'akyuka kati bw'akyuka abaaliwo bamugamba nti awa taarifihi omwana ono omumanyi n'abagamba nedda nze simumanyi bal balagani annakum turiduna man turdi'u nfunye amawulire ne baŋŋamba nti mwagala anaamuyonsa ne bamugamba omuyina nga bw'omanyi twanoonyeza dda kati go n'amuleeta n'abagamba mulina ne bamugamba muleete kakati mwanyina wa Musa n'adduka n'addayo ewa maama we n'amugamba nti maama tugende baagala ayonsa mwana banoonyeza abuze nga Musa buli bbeere ne bamuteekawo taliyonka alinda lya maama we ku oda yani mu lubiri lwani yawa oda ki wallahi maama we najja ne bamuleeta n'ayingira olubiri Musa olwamulaba bwati olwamuteeka ku bbeere n'ayonka ebbeere buli eyaliwo ne yeewuunya omukyala n'alagira n'agamba nti mumuteekereteekere ennyumba eri ne bagirongoosa ne bamugamba leeta omwami wo leeta abaana abako n'ab'emikwano mukulira ekibuuzo kigamba saagala mwerabire musomo gwe tuliko ekibuuzo kigamba ebyo ani yabikola njagala mumbuulire kabaka ayisize etteeka kutta buli mwana omwana azze ate nga wallahi yagenda omujja mu buyinza n'akulirawo n'amujja mu buyinza bikudurati man kumaanyi gani wangi munzire mumugoberera ekyo kyaliwo kumaanyi gani ekyo kyoŋŋamba nti kitono Allah kye yakola okusinga obugagga bwonoonya abakyala bangi temwagala bazzaako ekyo kyekinene okusinga okusaba Allah n'omusaba n'ogamba Allah wange nkusaba omwami wange ono mbeere mulungi nga Khadija nga bwe yali eri wannabbi aleme kunzizaako Allah tosobola kwanukula dduweeyo okusinga okwogera ebitajja n'okulaga nti oli kabejja nnyo agannya bwe tajja kuwasa nga nkyali mu maka muno ebyo kasasiro you are just wasting your time tula ku musaalo ogambe nti Allah wange nkusaba olaga omwami wange obulungi obundimu mpaka lwendifa nga tanzizaako era ojja kubeera n'emyaka gy'okkumi alhamdulillah offe alyoka awasa abalala ogende bulungi n'essanyu lyo bikudurati man oyo ye Allah tewaliiwo ekyogenda mu ssabo ogende ew'omulogo ologe mujjawo gwe bakugasseeko
ologe mujjawo gwe bakugasseeko ekyo obonaabonera bwereere tuula wansi osabe Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo yali wakumeka? Oyo wakumeka? Allah bye yakola biki binene okusinga ebizibu byo. Naye baŋŋambi kyaya atuuse oba nkome wano katumaleeyo. Sheikh mumpeyo budakiika. Sheikh Sharif owokusatu ye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabagambye ebi owokusatu kampise mu bufunzi ye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yavaayo n'atandika okukola okulangirira tawhidi n'asomesa abantu enzikiriza entuufu, abasajja abakafiiri omuli ne bakadde be ne bakitaabe ne balangira ne bagamba nti otumutaddeko ssente empya n'enkadde atuleetera omutwe gwe toleeta kiwuduwudu tuleetere mutwe ove mu bwavu. Embeera n'emuyitirirako, embeera n'etabuka, nabbi n'asalawo okuleka Makka. Era bw'afuluma Makka aba afuluma ekibuga n'agamba nti anta ahabbul biladi ilayya, kibuga gwe nkwagala nnyo, gw'osinga okumbeera ku mutima. walawula anni akhrujuni minki, singa tekiri nti banfulumizzaamu olw'empaka lama kharajitu, saalifulumye kukuvaamu kibuga gwe olw'okubanga nkwagala nnyo. Ne bamufulumya mu kibuga kye, nabbi n'asenguka. Sigenda kwogera kusenguka kwa nabbi, njagalamu akantu katono nnyo. Nabbi aba asenguka, abantu abatera okugenda e Makka mulaba kye bayita gaali Thawri. Empuku eyo nabbi yagyekwekamu bwe yali agenda okusaafara, agenda okutambula. Kati n'asooka ne yeewogomako mu mpuku, yeekweka abalabe n'okubuzaabuza entambula ze. Wano waliwo ka message k'abazikiri kalenge. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atambula, nabbi wa Allah alina amagye agatalabwa nga ze zimalayika. Alina Allah ekimwekwesa kiki, ekimusengula ekiro kiki, ng'ate alina amagye. Ekyo kikuzaayo wa? Ittakhidhi al asbab, olina okuteekawo ensonga newankubadde olina yaqiini. Tofuluma 40 omukyala n'omuleka, tomulekedde wadde 10 mb'oli ku yaqiini. Ebyo bifu bwe ffufulu. Mulekere emitwalo 3 obeere ne yaqiini, Allah agiteekemu baraka. So togamba nti tolina yaqiini gwe muleke. Kakati nabbi yeewogomako mu gaali Thawri, bwe yeewogoma bw'ati ne babeeramu n'Abubakar Siddiq radiyallahu anhu gwe yatambula naye. Abasajja ne bayungula amagye bajja batambula nga banoonya nabbi buufu ku buufu, nga Makka yenna nga abali wano mu mutwe. Bamanyi nabbi wayinza okuyita, bano ne bayita wano, bano ne bayita wano, bano ne bayita wano. Ne batuuka mpaka ku mpuku ewali nabbi. Awo kawe njagala. Bwe batuuka ku mpuku, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu agenda okutunula bw'ati nga abasajja ebigere biri kuki? Nga abasajja ebigere biri ku mpuku wennyini. N'akoona ku nabbi n'amugaa nti ya Rasulallah, law nadhara ahaduhum ala asfali qadamayhi la ra'ana. Singa omu ageza n'akyusa amaaso ge n'atunula ku bigere bye, agenda kuba atulabye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti la tahzan. Yamugamba nti Abubakar, yasooka mugamba ya Abubakar, ma dhannuka bithnaini, olowooza otya ku bantu abali ababiri mu mpuku? Fallahu thalithuhuma, ng'owookusatu ye Allah. Abubakari n'asigala nga
hakyalimu okutiirira nabbi okuttibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza agamba nti illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allah wabeera tewaliiwo kirema, naye lubaale wabeera amala n'afuluka. Lubaale wabeera tewasobola kubeerawo obutebenkevu. Obeera mu kutya kyova olaba nti omuntu omusanga n'akanyenyenkule wallahi ng'akatya nga kaze ekiro kabuukabuuka kati mu nnyumba mu ddiiro akanyenyenkule n'otandika omulaba ng'afijitinga omusajja omukulu naawe omukyalo omukulu eyagenda ne muleeba n'ozaala n'omwana okyatya akanyenyenkule. Kati Allah kyagamba nti illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru. Abakafiri bwe bafulumya nabbi sallallahu alayhi wa sallama thaniya thinaini nga bali babiri na Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu idh huma fil ghari bwe bali mu mpuku, empuku eyitibwa ghari thawri, idh yaqulu li sahibihi, nabbi agamba Abubakar amugamba nti la tahzan, tonakuwala, inna Allaha ma'ana, Allah ali naffe. Okwo kwe kwesigamira Allah. Allah yamugamba, nabbi agamba Abubakar amugamba la tahzan, tonakuwala, inna Allaha ma'ana, Allah ali naffe. Wulira Allah bwagamba, agamba nti fa anzala Allahu sakinatahu, Allah n'abasaako ki? Obutebenkevu, emitima ne gitebenkera ne bavaamu okutya n'okweraliikirira. Wa ayyadahu bijunudi lam tarawha, n'asindika amagye ge batalaba. Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla, abaali balowooza nti bajja kufuna omutwe gwe baavaayo nga tebalina kye bafunye. Wa kalimatullahi hiya al-uliya, Allah n'amaliriza ng'ekigambo kya Allah, buli weesigamira Allah teri yayinza kujjawo. Waliwo ebyafaayo bingi ebyogerebwa, obunyonyi akati Jibrilu manya abakuraishi bwe batuuka ku mpuku nabbi we yali bagenda okusanga waawo nabbi bye yali azimbyewo, simanya n'enjibwa ng'ebiseewo amagi. Ebyo kalaamu geregere, ebyo tebyaliyo bifube fufulu. Tewaaliwo magi ganjibwa, tewaaliwo nabbubi, waaliwo ani mpozi? Waaliwo ani? Waaliwo Allah, kubanga Allah agambye wano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasooka n'agamba Abubakari n'amugamba nti madha nuka bithnaini, olowooza ki ku bantu abali ababiri mu mpuku? Fallahu thalithuhuma, ng'owokusatu ye Allah. Kitegeeza Allah yaliwo. La tahzan inna Allaha ma'ana, tonakuwala, Allah ali naffe. Ekitegeeza Allah yaliwo. Allah yaliwo mu mpuku, tewaaliwo nabbubi. Nekitegeeza ki? Allah bw'abeera mu makaago kizibu nnyo okufuna obuzibu. N'abeera mu nsonga zo tewali kijja teriyo kitagenda kuggwa. Abantu mubaveeko. Omuntu wenkya bakedde bamusibye, n'ogamba oti nina kano gwe nayogedde naye yaŋŋambye ebintu biyinza okubeera ebirungi. Kati obwongo bwo n'obwesige bwo buli ku kano. Enkya nga kano nga bamusindika Arua. Allah akulage nti olina kubeera kungi. Bamusindika ne Somalia nga tokyaddamu kumuwuliza. Lwaki? Sigala ku Allah, tavaawo, talwala, mugagga, wabeera wonna, tewaliwo kitagwa gwoba osigalako. Ekibuuzo kigamba nabbi sallallahu alaihi wasallam eyasomosa, Allah eyasomosa nabbi, abasajja ne batuuka ku mpuku ng'ebituli birabikira ddala, kubanga Abubakari yali munda ng'alaba ebigere byabwe, nga nabo bwe batunula ku bigere balaba nabbi. Kyekyabagaana okugjayo nabbi. Bwe bagamba nti magiganjibwa nti nabbubi, ekyo ekyabagaana kisobola bulungi nnyo okumalira ebizibu byo n'otaloga.
kisobola bulungi nnyo okumalira ebizibu byo n'otagatta ku Allah n'otasamira n'otayabya lumbe ne bwe munaazaabya ennyimbe bajja kusigala bafa. Kati why do you waste your time? Mu kifo ky'okuteeka sente mu ddalasa ezifaanana bwe ziti muli mu kupokera musimbi mu dduwa za Ramanzaani. You wasting your time. Obusiraamu bugaziya gw'ofunza. Obusiraamu bukugamba nti buli lw'obeera osabira ate gw'ofunza nti mu nnaku 10 kati mwe nina osabira taata. Bannange musome. Musome ebintu bitegeere bajama. Ebitebeetagisa kumala kutwala amakerere bamala okutikkira. Buli lw'obeera edduwa bw'ogisaba etuuka kati ate okuŋŋaanya ki abantu osabe. Nga n'abamu be mukulembeza ababasabira nga be baafuuka ensonga okuwandiika ku mizikiti nonti for sale. Eyaleetera omuzikiti oguwandiikako nonti for sale gw'okulembeza mu dduwa. Mizikiti agitunze agimazeewo. Ye sheekh yawanisa emikono yasomesa yakusabira. Kitegeeza kiwekkiririze beera n'obwesige mu Allah subhanahu wa ta'ala. Hajara alayhi salam wa radiyallahu anha. Hajara mukyala wa Ibrahim alayhi salam. Ibrahim yakwata mukyala we n'amuleeta n'amuteeka mu Makka. Kyekyokuna bwamukwata n'amuteeka mu Makka n'atambula n'agenda. Bw'atambula n'agenda Hajara yagenda amugoba speed. Bwamukowoola ya Ibrahim ya Ibrahim ya Ibrahim. Ibrahim ma yalitafiti nga takyuka tamutunulira tamutaddeko birowoozo. Ya Ibrahim ya Ibrahim ya Ibrahim ng'atambula butambuzi mukungujjo yeeyongerayo naye nga waabalese tabalekedde emmere tabalekedde mazzi mu bufunze abalese ewantu tewali nnyumba tewali kameeza. Ibrahim teyaleka kaki n'otambula smart. Omukyala najja nga amugoba bamma tukwata n'amataayi tojja kufuluma ssebo nga tolese kameeza. Kati Hajara yeerwanako amugamba nti ya Ibrahim maadha taraktana otulekedde ki tolese kameeza ogenze. Ibrahim ma yalitafiti nga takyuka tamutunuulira paka lwe yamugamba ekigambo ekigamba nti ya Ibrahim owange Ibrahim Allahu amaraka bihadha. Kino kyokoze okutuleka wano nga tetulina mmere totulekedde kameeza tewali kyakulya tewali kyakunywa tewali muntu yenna. Allah yakikulagidde okikole. Ibrahim faltafata n'akyuka n'amutunuulira mukyala we n'amugamba nti naam Allah yandagidde nkole kino mbalekaawo nga tewaliiwo kiriwo. Wulira omukyala atya Allah mumukoppeko abakyala abali mu ddalasa eno n'abatulaba. Bw'oba ggwe okola otya? Olekawo obufumbo. Tunuulira omukyala atya Allah eyali yeesigamira Allah yamuddamu n'amugamba nti idhan la yudayya'ana Allah. Bw'abanga Allah yakulagidde otulekewo tewali mmere tewali kyakulya tewali kyakunywa tasobola kutuvaamu. Weyonge so teyamugamba ozungazunga nnyo. Kati okola kyeye watali ssente lwaki otumalira obudde? Tulowooza okola nga tokola okeera fuluma toleka ssente. Ebyo teyabiddamu. Yamugamba nti idhan la yudayya'ana Allah. Bw'abanga Allah akulagidde Allah agenda okulagira omuntu aba akimanyi nti alina baalese. Hajara bwe yakomawo najja n'asanga omwana we nga tewali mazzi tewali mmere n'agenda ku Safa n'avaayo n'agenda ku Marwa. Naye ng'olusozi alulinnya ng'ayagala kulaba nina omuntu gwe nnaalaba okumpi. Bw'alinnya olusozi bw'alengera eri teriiyo kyalaba tewaliiwo kinyonyi tewaliiwo kiriwo. Nadda ku Marwa tewaliiwo kiriwo. Awo jjawo ekyokuyiga omukyala ali eyo. Jjawo ekyokuyiga. Hajara Ibrahimu agenda omuleka ewaka nga talina kyamulekedde teyadda waka mu nnyumba kutuula. Wabula yadda ku Allah we okunoonya yakunoonyeza mu Allah we.
laba Hajara agenda okujja asange wali Ismaila nga amazzi omwana ali mu kitaba ky'amazzi amazzi olwaleero mwenna buli omu ge yeegomba okunywako ge gayitibwa maa'u zamzam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ge yayogerako n'agamba nti fiihi maa'u zamzam innaha la mubaraka hiya ta'amu tu'um wa shifaa'u suqum. Nabbi era agogerako yagamba nti amazzi ago aga zamzam mazzi ga mukisa, bw'oganywa bw'oti wadde golabanga anywa naye ebeera mmere. Bw'oganywa n'ekigendererwa ekya Allah okuwonya obulwadde, Allah akuwonya obulwadde ekyo abakigezezzaako bakimanyi. Allah n'aleeta amazzi aga zamzam. Kati Ibrahim bw'amala okwawukana ne mukyala we agenze, omukyala akomyewo eno ak'obuntu ng'omuntu naye olw'okuba ali yeesigamira Allah n'awanika emikono gye n'agamba nti rabbana inni sakantu min dhurriyati biwadin ghayri zi zar'in. Allah wange abantu bange mbalese mu lusenyi olwo naye tewaliiwo wadde ekimera, tewaliiwo kiriwo, naye kyenkakasa mbalese inda baitika almuharram, mbalese ku nnyumbayo eyo ennyumba ya Allah Ka'batul musharrafa, teri yagituukako n'asigala kyekimu. Musabe nnyo Allah abatwale Makka ne Madina, teri yagituukako n'asigala kyekimu. Omuntu bw'agituukako erimu ebyama. Allah yajogerako n'agamba nti inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka fihi ayatun bayyinatu. Ennyumba Allah gye yasooka okuzimba ye Ka'batul musharrafa erina ebyamagero, erina obubonero bw'olabako bw'oti n'amaaso go n'okakasa nti Allah gyali. Bw'ogituukako n'osaba edduwa, kyekino Ibrahimu kye yagamba, nze sirina kye mbalekedde naye wembalese inda baitika almuharram, awo wembalese mbalese ku nnyumbayo. Mutuuke ku nnyumba ya Allah ebiganye bita mubyesibye ku nnyumba ya Allah Kaaba, wallahi bita. Edduwa ya wali ogirabako, nkigamba abantu betera okutwala e Makka, edduwa ya wali ogisaba bwoti n'okomawo e Kampala, olusi nga tonava na Kampala n'ogiraba n'eri, si kugiwulira ate si kugiwunyiriza, n'ogirabako bwe kati yeno yennyini gye nasabye eggulu. Olusi ofuna nakasimu, olusi naka message. Eyo ye Kaaba. Lwaki wano Ibrahimu yagamba ati Allah wange mbalese naye obwesige bwange mbalese inda baitika, ku nnyumbayo almuharram. N'ekyokubiri era kye kitwala e Makka okufuna emitwalo 10, yabagamba nti ekibandesezaawo inda baitika almuharram. Lwaki mbalese ku muzikiti? Lwaki mbalese Kaaba? Rabbana liyuqimu ssala, abantu bajje bakole bati, bajje basaale. N'agamba nti yakati faj'al af'idatan minan nas, nkusaba Allah Makka omuteeka ku bifuba by'abantu nga mwenna bwe muli wano mu tenti. Teri yateegomba kutuukako Makka, wali mwenna kibali wano, naye muli ku dduwa ya Ibrahimu. Yagisaba emyaka emeka? Bangi mukaddiye nga temunnatuukako ku nnyumba ya Allah, nsaba agibatuuseeko nga temunnafa. Mugamba amiina. Ate dduwa mwamanyira za bubaane, mulowooza zino tezituuka? Zino ze zisinga otuuka, ezitaliiko kabaana. Nsaba Allah abatwale Makka ne Madina. Kati tuli ku dduwa ya Ibrahimu, ekyo kyowulira mu mutima akisaba Allah, agamba nti faj'al af'idatan minan nas tahawi ilayhim, nga buli omu yeegomba awankawanka okutuuka ku nnyumba eyo. Warzuquhum minath thamarati, obagabirire mu byengera byo Allah, la'allahum yashkurun, oba oli awo baneebaza. Eyo dduwa. Ekibuuzo, Allah yazeeta amazzi ago aga zamzam. Makka gye mulaba teyaliimu wadde omuntu, mwalimu Hajara ne mutabani we Ismaila. Abantu aba nga temuli mmere
temuli mazzi olwaleero wetwogerera n'essaawa zino zenjogerera Kaaba tesirikangako tevangako bantu paka Allah lwali jijjawo. Ebyani abikola oyo yakola ebyo tasobola kumalira bizibu byo olyoka ologe olyoka ogatte ku Allah. Fala budda an nathiqa bi rabbina, tuteekeddwa okwesigamira Allah waffe subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga tumulowooleza birungi. Allah okufuula wakutadde muzigo ogumazeemu emyaka 3 kusaasira kwe, kuba singa takusaasira walibadde ne muzigo toliiwo ng'olya kasasiro nina asala nga kabeere ku muzigo. Kati ku muzigo n'okubeera kasasiro kyekisinga akuteeka ku muzigo manya kasasiro. Kati fa birahmatillah olw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala akutaddewaawo obeerewo, kubanga singa sikusaasira kwe walibadde oli wabi okusingaawo. Obwesiga bwaffe tubujje ku bantu tubuteeke ku Allah. Tetusamira Allah waffe waali laylan wa nahara sirran wa alaniya. Musabe Allah okulwawo okwanukula ayina ensonga era akumanyi. Kati tubeere bagumu mu Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Ndeseeyo kyokutaano sigenda kubeera nti nkiwa olw'obufunda bw'obudde. Sekanyanza ndi 2-0 annemeddeko wano. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo abiteekemu omukisa bibeere ku mitima gyaffe. Allah atugabirire ennimi zaffe okulungamirako abantu. Innahu ala dhalika qadir. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Semberayo ddala twongera okubategeeza nti darusu eno yawumiddwamu omutwe essomero eriyitibwa Bukhari Islamic Secondary School. Darusu teriiko ssente ya wa musolo, teriiko mufujirizi wa buyambi. Bukhari Junior School enakuwadde Bulenga ne Bukhari Islamic Secondary School essomero lino wetuli. Primary eri Bulenga ne bemutuwa abaana 2,000 tubasuza ne balya ne beeba. Bukhari Islamic Secondary School eguddwawo mwaka guno era egenda kuggulwawo lwaleero, naye eyagala abaana temuli mwana wadde n'ogu. Mwe mulina okuteekamu abaana. Lino essomero lya busiraamu muliteekemu abaki? Liteekemu abaana. Bukhari Junior School ssomero lya busiraamu lisomesa abaana ab'obusiraamu. Mwayina enjogera yedda nti amasomero g'obusiraamu tegakola ki? Tegasomesa. Bukhari Junior School yabadde yakuna mu Wakiso yenna. Nambezi akali akasomero akajjanga akasaga lyafuuka ki? Kati kafuusa akayinja mu ngatto. Kafuusa akayinja mu ngatto. Nabadde nkola mu mpapula z'amawulire mugende mugula amawulire agafuluma ku lw'okumeka. Lwali lwakumeka? Lwali lwakutaano. Mu mawulire agafuluma ku lunaku lw'okutaano gwe genda oganoonye ojja kusanga Bukhari nga yabadde supposed kubeera mu kifo kya 8 mu Uganda yonna. 1, 2, 3, 4 8 mu Uganda yonna. Ekyo kisangawo. Amasomero g'obusiraamu tegasomesa. Kati ekikutwaza omwana mu ssomero etali lya busiraamu onoonya ki? Muwoza amasomero ga bbeeyi, amasomero simanya gaseera. Kakati gwe omuntu asomesa subject 7 ez'eddiini n'asomesa 4 ez'oluzungu n'akusaba akakadde n'ogamba baseera n'ogenda ku litali lya busiraamu n'osasula emitwalo 7 ng'asoma subject 4. Kale ne wakubadde naye ebintu bitegeerekeka. Nekitegeeza kimuleete abaana tubakole ki? Tubasomese. Tukola ebintu ebi. Tukola ebintu bibiri mashallah tabarakallah. Tusomesa, bwe tumala okusomesa n'abaana ne bayita. Kitegeerekese? Ate jangu abantu abasinga mbeera eno ne mutya
jangu ku mmeeza oyogere ndi nze bannaye nina omutwalo gumu gwenja okusobola okuleetanga buli wiiki paka lwe naamalayo fiizi guteekaawo omwana esente tetugamba zireeta mulundi gumu tukkiriza ekibanja mpola onfuna bulungi waliwo n'abantu abamu nga mulina mubeere eno mukyalo ebutambala ne mulima lumonde ne mulima muwogo ne mulima ebijanjaalo okubira bukubiza giisima n'omugamba nti aji ebijanjaalo bikuze najja n'abikungula n'abitwala ku ssomero abaana ne balya omwana n'asoma ekyogera kisangawo nina enku zange nze aji ntema bibira nina enku zange njagala kuleeta twaka z'enku 3 fiiza abeere ng'aweddeyo liwawo nina ekyuma ky'obuwunga leeta buwunga omwana asome kati ani agenda okusomeseza omwana ku ebyo byokola naye w'amayirungi gwe toleeta alima amayirungi tuyambe gwe toleeta tetulina tugenda gassa mungu akulungamye ogaveeko galima subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika Allah batwale Makka ne Madina nga muyitamu Al-Hiba Tours and Travel Agency Limited ekibiina kyetukulembera ekibiina kyammwe muleeta abantu bagende e Makka Al-Hiba naye eringa Bukhari oba olina 10 gwe teekangayo 10 lwo oba olina 5 teekangayo 5 nga bwe wakola Al-Hiba gyogere lwaki njogera nga wooli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza mukadde waffe Sheikh Anwar Sadati. Anwar Sadati ye omu ku ba directors abali Hiba Tours and Travel. Nabagambye jjo nti Hiba kyesinga ku biina ebirala etwalira layisi ate n'okola emikolo ku sunna. Bo tebafaayo bafunyeeko tebafunyeeko bafaayo gwe kutuukiriza ibaada eyo. Mu kituufu kiri nti weewandiisa ne Al-Hiba okukola umura oba hijja ekikulu kya byonna bwe kasooba ng'osasula ne bwe osasulako mmeka kyembakakasa nti aba hijja baatandika dde okusasulako era bagenda kutambula ne Al-Hiba jangu weewandiise insha Allah